leero mu programu eno tugenda mu ggwanga eri America nga wetwogerera ku lunaku olwokutaano President w'ensi eyo Donald J. Trump yapondoose nakkiriza okuyisa embalirira ya kiseera etambuzeeko gavumenti ya America okumala waakiri wiiki 3 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri. Ampuliriza Trump yagenza okupondooka nga America emaze mu katuubagiro kano ennaku 35. Akatuubagiro kano America yakayingira ennaku z'omwezi 22 Desemba. Ku lunaku olwo Seneti ya America yagaana okuyisa embalirira eyalimu obuwumbi 5 Trump bw'ayagala okuzimba ekisenge ku nsalo za Mexico n'eggwanga eri America. Mpuliriza okuzzaako emabega atajjukira nsonga eyo. Olukiiko olwa wansi mu kiseera ekyo olwa House of Representatives lwaluyisiza embalirira ng'erimu obuwumbi 5 kubanga abaali basingayo obungi mu kiseera ekyo baali ba Republican Party, olwalo ba DP be basingayo okuva ku ntandikwa y'omwaka guno. Naye mu Desemba oyo Republican Party yali ekyasingayo obungi. N'olwekyo ne bayisa embalirira ng'erimu n'obuwumbi 5 Trump ze yeetaaga okuzimba ekisenge ku nsalo. Ensonga bw'etuuka mu Senate lw'olukiiko olwa waggulu, Mitch McConnell muna Republican akulira bana Republican mu lukiiko olwo n'akiraba nga taweza ababaka 6. 5 mu abasatu ababa aba Republican Party abalina, naye amateeka gagamba nti oyina kubeera n'ababaka 6 kwaba 10 abatuulayo ensonga eyo okuyita. Kakati enteeseganya n'azitandika ne banne ku ludda olwa Democratic Party alabo baaweze 6 agenda okukakana nga 6 teziwera nga ababaka bamugamba nti fe okusobola okuwagira embalirire eyo tulina kusooka kujja mu buwumbi 5 obw'ekisenge kyokka nga Mitch McConnell alina okusomozebwa ne mukama we Trump amugambye kasita muyisaawo embalirira nga teri mu buwumbi 5 sijja giteekako mukono, n'olwekyo tomenyeka. Okukakana nga America egenze mu shutdown ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba okuva okutuusa olwaleero ke katubagira America kebaddemu nti ebitongole ebisoba mu kitundu kimu kyakubiri ekyebyo ebiddukanya gavumenti ya America babadde tebayina nsimbi zitambuza mirimo, era omugatte abakozi abakoseddwa mu mbeera eno basoba mu 800 be bakoseddwa bukyakatubagiro kano katandika ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba. Kakati vaawo mpitewo abadde w'amaanyi okuva okutuusa olwaleero oba ku lwokutaano. Bino byonna lwe byawedde kubanga omwaka nga gutandika Congress empya yalayidde ng'esingamu banna DP, twogera ku lukiiko lwa House of Representatives, ate ne Speaker omujja najja nga wa DP omukyala Nancy Pelosi, era yatandikidde mu giya. Vaawo mpitewo ne Donald J. Trump ebimu ku ebyo twabyogerako ku Sunday ewedde nti n'awandiika n'ebbaluwa wiiki ewedde ng'ayimiriza Trump gwe yali ayise okujja okwogererako eri Congress ya America mu kye bayita State of the Union Address. Namugamba nti tojja kubanga tekijja kukola makulu gwe okujja wano nga America ekyali mu shutdown. Tujja kumala kuva mu shutdown olyoke ojje wano. Ne Trump n'agamba nti okoze ekyo nange kakoleyo ekirala ekikambwe. Trump naye kye yakola kwe kusazaamu obugenyi Nancy Pelosi bwe yali agendako okulambula amagye ga America mu ggwanga eri Afghanistan gye babadde nga balwana emyaka mingi nnyo okuva mu myaka egy'enkumi nga gitandika. Mu kiseera ekyo baasi z'amagye zaali zimaze n'okusimba ku Congress ya America nga n'abaka abamu batudde zibajjaawo zibatwale ku kisaawe ky'ennyonyi balinye ennyonyi y'amagye batwale mu Afghanistan. N'olwekyo ku ssaawa envanyuma Trump kwe kusazaamu obugenyi bwa Nancy Pelosi. Bw'asazaamu obugenyi obwo ku lwokutaano lwa wiiki ewedde abamole ne babuuza Nancy Pelosi oba mwetegefu okwekyusa engeri Trump naye gy'akambuwadde. Mukyalo ono n'alemerako nti bwe ŋŋamba nedda mba ŋŋambye nedda nti n'ebibiri Trump byayagala okukwataganya oba byageraageranya tebifaanagana. Yo ogenda mu Afghanistan ne Trump okujja okwogererako mu Congress nsonga 2 za njawulo. Kakati ku ntandikwa ya wiiki eno Trump n'addamu okuwandiika ebbaluwa mu ngeri yabadde ng'ey'okutiisatiisa ng'agamba Nancy Pelosi nti nze ŋŋenda kujjaawo ensonga ze wampa ng'oŋŋaana okwogerera mu Congress zaali nnafu. Weesiba ku byokwerinda eyo ensonga nze ng'omuduumizi w'amagye ow'okuntiko neebuuziza ku bitongole byonna ebyokwerinda bigamba tewali bweraliikirivu bwonna bisobola okunkuuma bulungi nga njogereraawo. N'ensonga endala gy'otaddemu nti oŋŋaanya okujjaawo olw'okuba tukyali mu shutdown nayo si nkulu kubanga
wagenda okumpandiikira nga 3 January nzije okwogera eri Congress ya America ng'okimanyi nti shutdown yatandika 22 December n'olwekyo neyo si nsonga. Kakati Nancy Pelosi kwe kuwanvuya ku ddoboozi mu bbaluwa ennyimpi ennyo gye yawandiise naye ng'eddoboozi lizitoye n'amugaa nti kati mu butongole nkutegeeza nti togenda kwogerera wano. B'Amerika bakiyita disinviting. Nanga kati mu butongole nkutegeeza togenda kujja kwogerera mu Congress ya America nze nga speaker owa wano. Era n'amuddamu ne ku nsonga ziri Trump ze yali atadde mu bbaluwa n'amugaa nti shutdown nakuwandiikira nga 3 nga nkugamba nti ojje kuba nali ndowooza nti shutdown tesobola kuweza nnaku zino kuba mu byafaayo shutdown yali yasinze okumala ebbanga eddene yamala ennaku 21 ku mulembe gwa Clinton. Namugaa n'olwekyo nali manyi nti tujja kukaanya mangu ku nsonga eno naye nga bwe tulemeddwa tojja. Bino byonna bwe binaggwa shutdown tugivaamu ensonga zoyagala zonna okubaganyako ebirowoozo ndi mwetegefu n'ababaka benkulembera wano okuzikubaganyako ebirowoozo. Trump bwe yalaba omukazi awanvuyiza eddoboozi naye kwe kuteeka obubaka ku mukutu ogwa Twitter ng'agamba ku lunaku olwokusatu olwo nti nange kaakati sikyazze mbisazizaamu ate okwogera okwo sijja kuteeka walla wonna kuba waliwo abaali bamuwadde amagezi nti asobola okwogera kwekumu okukolera makago bwa president oba n'akuba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi ensonga ze yabadde ayagala okulambikira mu Congress azirambikiraawo. Trump ebyo byonna n'abisazaamu n'agaa nti ekifo kyayagala okwogereramu Congress ya America n'olwekyo kalinde nga Nancy Pelosi bw'agambye bino biggwe alyoka ajje mu Congress ya America. N'olwekyo ku Lwokutaano tekyewuunyisa nti Trump yaludde eddaaki n'apondooka n'akkiriza n'akkaanya ne bannadipi ayiseewo embalirira entonotono nga ya wiiki 3 zokka. Ebitongole bya gavumenti byonna biddemu okukola wabula wakati mu kukola bo bannabyabufuzi bakozese wiiki zino 3 okukkaanya naye kusoomozebwa kunene kubanga baba balemeddwa okukkaanya mu nnaku ziri 35. Bukakafu ki Trump bw'alina nti ate mu nnaku 21 bajja kuba bakkaanyiza naye eryo lye lyabadde essuubi lya Trump era lye likyali essuubi lya Trump. Yagambye nti kakkirize oluvannyuma lwa wiiki zino 3 asuubira nti wiiki 3 bo nga bannabyabufuzi bagenda zikozesa okukkaanya era bwe bamaze okukkaanya ng'enkola bweri ebbago eriyisa embalirira eno entonotono lyasookedde mu lukiiko olwa wansi House of Representatives ne liyita bulungi nnyo nga teriri mu buwumbi buli obutaano Trump bw'ayagala era ne lijja mu Senate nayo ne liyita. Bwe lyamaze okuyita Trump n'aliteekako omukono. Byonna byakoleddwa ku lunaku lwakutaano olw'obukulu bw'ensonga. Bino byonna byenjogerako House of Representatives, Senate ne President Trump okuteekako omukono byonna baabikoze mu lunaku lumu era ne kiggwa. Shutdown bwetyo neeyimirira. Wabula akalulu kabadde kamaze okukubwa mu Congress ng'ensonga eno eyise Trump yasoose kuddukira ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo obubaka nti bannange kino kye mulaba kigenda maaso temulowooza nti mpondoose. It is in no way a concession. Temugamba nti napondoose oba nzikiriza okunafuyizibwa abaddipi nedda. Kino nkikoze olw'obukadde n'obukadde bw'abantu abakoseddwa shutdown eno naye ensonga zange ezandeetera okututwala mu shutdown eno sinaba kuzivaako. Era ng'obubaka amaze okubuteeka ku Twitter oluvannyuma ng'ebbago lizeewuwe naye n'aliteekako omukono ate yayogeddeko eri bannamawulire mu Rose Garden maka gobwa president yaga White House era ono gye yagambidde nti ndi musanyufu okubanga tusobodde okukkaanya ku mbalirira eno entonotono era ejja kututambuza okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 February. Era ne yeebaza abakozi ba gavumenti eya America kuba America erina abakozi ba gavumenti ba biti bibiri. Federal workers abakolera gavumenti eya America eyawamu ne wabeerawo ne bayita ba state employees abakolera masaza ze gavumenti ez'amasaza. N'olwekyo wano yabadde ayogera ku ba federal employees abakozi ba gavumenti ya America eyawamu. N'olwekyo n'abeebaza era yabayise incredible patriots abazira bamwoyo gwa ggwanga ab'ekika ekyawaggulu era n'abasuubiza nti n'ensimbi zaabwe zabadde tebafuna mu nnaku zino 35 alagidde zibasasulwe ababadde ku mirimu n'abatabaddeeko kubanga n'obutabeera ku mulimu tekubadde kwagala kwabwe. Enkola y'amateeka bw'etyo bw'eri nti kasita ensi egenda mu government shutdown be bayita ba non-essential employees balina okuva ku mirimu naye ennaku ezo Trump yasuubiza zonna zigenda kusasulwa. Wabula n'agattako nti mu wiiki zino 3 Congress ya America ekimanyi nti bw'etakkiriza kuyisa mbalirira erimu $500 ne batuuka nga
15 February ng'ekyo tekinnakolebwa, America bintu bibiri ebigenda okubaawo okusinziira kwogera kwa Trump mu Rose Garden. America egenda kuddayo mu shutdown nga bwe babadde mu nnaku 35. Bwe kitaba ekyo wakozesa obuyinza bwe obumuweebwa mu ssemateeka wa America alangirire ekiseera ekyakabenje. Era naga nti mu buyinza obwo bwe nangirira ekiseera ekyakabenje mba nina eddembe ogenda mu kitongole ekivunaanyizibwa ku byokwerinda State Department nenzigyayo ensimbi ezo nenzikozesa nga seebuuziza ku Congress. N'olwekyo ngaga nti bano bakozesa omukisa guno gwabawadde bayise ensimbi nga nabo bakaanyeza naye. Naye bwe batakkaanye naye mu wiiki zino 3 bakimanye akyayina obuyinza mu mateeka okukola ekyo kyayagala nga tabeebuuzizaako. N'olwekyo nabaga nti baleme kumuwaliriza kutuuka kukozesa buyinza obwo newankubadde akimanyi nti obuyinza obwo abulina. Wabula bo bamemba b'ekibiina ekya Democratic Party okuli omukyala Nancy Pelosi, Speaker wa House of Representatives, yayongedde kukigumiza nti Trump akimanye obuwumbi obutaano tebagenda kubumuwa. Akkirize nti ziri ze bamuwaako akawumbi akamu ne miliyoni 3 era ze bajja okuyisa mu lukiiko lwabwe. Wabula ye Trump okwo kwe kugumizaako nti bintu bibiri ebijja okubaawo bwe batamuwa nsimbi. Bwe batamuwa nsimbi bakyayinza okuddayo mu shutdown. Bwe taba shutdown wakulangirira ekiseera ekyakabenje ekyo kimuyambe okukozesa ensimbi za Department of Defense nga teyeebuuziza ku Congress ya America. Kati tugenda kuwumulamu katono. Naye bwe tunadda njala tutunuulire ebimu ku bitongole n'abakozi abakoseddwa mu nnaku zino 35 era nga ze zimu ku nsonga ezireetedde Trump okwekuba mu kifuba n'agamba nti kanzikakkanemu nsooke nzigalewo shutdown eno kubanga ensonga ezo zibadde zitandise n'okumukosa mu byobufuzi. Katudde tewali lusozi teri kiwonvu boda ku boda 89.2 FM. Lady Tita tusako kubinuka masajjere concert nga mu February ali kalende matching yashinzo omutwalo gumu nga 2 February Kalisizo Sport Highway M15 nga 3 February Highway Totale Masaka olunga 14 February ku Valentine's Day ali Rose Gardens echengera shinzo omutwalo gumu. Abayimbi bane bonna ne bajja kuleeta obwana bu nzatakula tips tambi na masajjere kubinuka masajjere concert yawagiddwa Jabasa Fama PBS Telefina JJ Sounds Club Tavern Kick Nescale Powder Bakalas Restaurant Big Booster Excel Vocational Center Ebombo Kalule kubinuka masajjere concert. Teteunsa abantu badusemiriwe emirala badda mu boda lwa Yamaha Cracks Kalaso kulitemu ovuga kilomita 13 oyiro wadde bala batusiza mu wiki gwotusiza mu myezi 2 pikipiki ngumu eggumira ku ttaka suspension ngumu okukamala ate ngegula sente ensamusamu omuto mwanvu mugasi olina bw'olinnyako kaliya kweri okumanya ebisingawo genda ku Yamaha Center mu kibuga wakati oba wali ebbanda mu Ndeeba oba ku matemi gafamala getolodde eggwanga tukubire ku ssimu 0704 42 nkaaga ye Yamaha Cracks Rev Kalaso. Olulinnya ekigere ky'ekisooka mu Mpoma Junior School and Kindergarten otegeererawo obugumu bw'omusingi okunaazimbirwa ebiseera by'omwana wo eby'omu maaso. Mpoma Junior School and Kindergarten tukwasa omwana wo tusangibwa ku Bugerere Road okulira na Mpoma Royal College. Essimu nooti 3 10 74 2 oba nooti 75 38 11 66. Omuzanya makungula ogwa Romantic Entertainment oluvannyuma lw'okuyugumya Masaka gukirira ku Batbala Theatre kuruno kyakutokota Uncovered Senalenga 2 ne Sanenga 3 February undagaza Batbala Theatre za bulijjo Luo Ahmed Florence Nampija Diana n'abatanzi Jamila Karungi Bulimira White omusika Sarandagire n'abakabi bonna okuyingira mitwalo 2 mujja tunyumirwa amakungula weekend ya 2 ne 3 February undagaza Batbala Theatre za bulijjo amakungula gawagidwa Florence Secretary Mengo World Motors Kulumba Avenue. Last chance ya deka musakusiene la bonita ba Ebonies banantemego ba stage nimukimbidwa maktazi wa kaba stage atenda bakula bogenda gusubwa kati no kuluno kulukanga 26 nikusane nga 27 olaga lumulumu buli lunako okinga emitwalo 2 n'ekitundu n'emitwalo 3 VIP kusa bana basi nakiboneka saloni nibyane binyenye awate bya Ebonies kogana Charles Jameson Kubuge Andrew Benchibuka Leila Kalenzi Kachapizo Eronin Tulo Anguange Rutaya bakaibyana
Dromactors bonna abe Masaka mukono Michiana nawalala mubalinde kuluna bawerekedwa Goliath Jasmine Joe Steady Little Boss ne Jamie Culture bitegekeddwa Habitex Promotion oli kumanduso abasomesa ba South African History paper for ku O-level wamu n'abayizi omuzanyo the Khoisan and the Bantu ogutotola history wa South Africa okuvira ddala ku the Sun People okutuukira ddala ku the Rise and Fall of Shaka guguno gugguse nga 2 February tutandikidde ku St. Padre Pio Busunju 21 Shelling Hall Nsambya 22 Kasana Parish Hall Luwero olwo nga 26 February Saku SS Busula lumu March St. Bernard Manyarakai 2 March Patel Shamuje Masaka nga 3 March Sacred Heart Kiteredde nga 7 March Wakisha Hall 14 Boston SS Entebbe 15 Festino City Mukono 22 March Pride College Lunga Lampiji guwandikiddwa omusomesa Damba Andrew ne gukuzannyibwa bakafulu mu kuzannya ebitabo biri ku syllabus. Oli wakati mu program kalabalaba ngekutusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo basangibwa ku MTK Building ku Nassau Road ne Nile Fishing Company abakutuusako yinjini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha. Ampuliriza omulungi tukyali fenna mu program kalabalaba tulina aba Nile Fishing Company nga bw'owulidde abakuleetera pikipiki y'ekikayi kya Kalaso ne yinjini z'amaato empangazi ezigaggawaza abavubi okumala ebbanga ddene. Piki eno eya Kalaso gwa bodaboda twongera okukubiriza ogyekwate mu mwaka guno 2019 gwe tutandise olw'ebirungi ebyenjawulo byeyina okekkereza oil n'okekkereza amafuta. Ate aba Nile Fishing Company bakujjukiza nti oil oyo bw'omala okumukozesa tomuyiwa buyiyi abalala abavuga ebika ebirala bamukozesa. Ate era ne bakutegeeza nti ne spare esawa yonna bamutuusa spare owa pikipiki eno Kalaso mwezi guno gwetandika ogwokubiri n'olwekyo tewabakubuzaabuza piki eya Kalaso eyo gyekwate. Nile Fishing Company era ekujjukiza nti erina enteekateeka ey'enjawulo mweyita ekolagana ne banks okuli Centenary, Posta n'endala oterekayo sente mpolampola bw'otuuka ku mitwalo 80 n'okkirizibwa okwewola ensimbi ogule pikipiki. Ate ne bakujjukiza nti abamu ku abo bazze beewola ensimbi okugula piki eno ebbanga banka lyebawa okusasula ensimbi bazimalayo ng'ebbanga eryo balituuka butuusi wakati. N'olwekyo kyongera okulaga obukulu bwa pikipiki eno Kalaso kugwa bodaboda ayagala okukyusa obulamu bwe. Glorious Kindergarten and Primary School Masanafu mu Lubaga Division bakujjukiza nti beegulidde erinnya mu kusomesa amagezi ag'omutwe eby'emikono n'okutumbula ebitone by'abaana. Ebisulo bya mulembe nnyo abava ewaka balina school vans ku miwendo egy'okutegeeragana ate ng'era abaana babaliisa bulungi nnyo. Ebikozesebwa mu kibiina omuyizi abifuna ku ssomero ku bwereere okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero buli lunaku okuva ku nassary okutuuka ku kibiina eky'omukaaga birangiddwa management. Era osobola okubakubira ku ssimu zino 0702 60 7220 oba 0772 90 7220 ne bakujjukiza nti mu bigezo ebya P7 ebyakadda abaana baabwe bonna bayitidde mu ddaala erisooka abaatuula ekyomusanvu mwaka 2018. So nga mwe abatesitesi b'ebivulu mu ggwanga bannannyini bifo ebisanyukirwamu abasala ennyimba bamaneja b'abayimbi abakubi b'ebipande n'abalala mwenna abakola omulimu ogw'okuteekateeka ebivulu muyitibwa mu lukiiko Tabameruka ku Tavern Woods Kabuusu wane Lubaga ku Lwokubiri nga 29 kwe kwosa enkya ssaawa 4 ez'okumakya. Ensonga enkulu zikwata ku ebyo ebikwata ku industry mwe mukolera okusoomoozebwa amateeka n'ebirala n'olwekyo muyitibwa mu lukuŋŋaana olwo mujje mukubaganye ebirowoozo ku nsonga enkulu mulabe engeri gye muvuunuka ebyo byonna. Nammwe abateewandiisanga mu kibiina kino ekya Uganda Music Promoters and Venue Owners Network muyina omukisa okujja okwewandiisa ne mufuuka abamemba ensonga zammwe muzitambulize wamu. Olukiiko olufuzi olw'ekibiina kino ki Uganda Music Promoters and Venue Owners Network be babatuusizaako obubaka obwo olukiiko lwakubiri. Ensonga nkulu mwenna mugimanyi yeyogerwako mu ggwanga ndoza kati okumala wiiki 2. Obubaka bwammwe bangi nnyo bwe muweereza tubwebaza era tugenda buyitamu obudde nga bonna butusobozeseza. Rashid Sekindi Vice Chairman w'ekibiina eky'abagoba ba taxi ekya Kotisa webale nnyo okuwuliriza. Naye ate nkulopera ssebo ne ddereeva wo w'emmotoka UAW 359 N ya takisi yatomedde ku luguudo n'oluva Kampala okudda ewa Kaliga ate n'adduka Misinde.
n'olwekyo tukusaba ssebo sekindi mu kibiina kye kyakotisa omugobawo wa takisi omufune mangu ensonga zigwe kubanga poliisi emunoonya n'olwekyo ajja alabe gwe yatomedde ng'ayita mu ggwe ensonga ezo zigwe. Rashid Sekindi kansubira obako obufunye bulungi ngeri gy'otavaako programu eno. Abdu Wasike mubaka bwaga, I think Trump shutdown was not for absolutely nothing. It has proven Trump is a terrible negotiator. He is manifestly unqualified to be US president, and he poses a clear danger to America's security, prosperity and happiness. Abu Wasike bwate bwateesa ku nsonga eyo. Eugene okuva mu kibiina, Eugene Semakula ava mu kibiina ekinoonyereza ekya Accord anaga nti Trump caved. I don't think he will attempt to shut down again. His only option is declaring an emergency. However, that sets a precedence that will haunt the GOP, oyogera ku kibiina ekya Republican Party. Onagamba atya mukyala Debola Nakaliyo Walujja okuva mu Lutike Namirembe wamu ne mwami Samu Kawuma Nsereke Buloba, mwebale nnyo mwebale ddala okuwuliriza programu eno. Obaka ampuliriza kanjira mbukomyawo tuddeyo ku nsonga nenja kubuyitamu obudde nga bwe bunaaba butusobozeseza. Otugenda mukumula nkunyonyodde nti abakozi ab'enjawulo njalo kumenyera abamu kwabo abagwa mu bantu bano emitwalo 8 abakoseddwa mu nnaku zino 35 n'engeri gye kikosezza Amerika yawa njalo kutandika n'abakozi abegattira mu kitongole ekiyitibwa Transportation Security Administration. Bano kitongole kigatta byantambula era ng'obuvunaanyizibwa bwabwe be bavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu ku bisaawo by'ennyonyi okwetooloola eggwanga eri Amerika. Bano bakoseddwa kubanga omuwendo gw'abakozi bangi baasalwako mu nnaku zino 35 babadde tebakola, boyinza okuyita non-essential. Kati kitegeeza abo bakola emirimu egiri essential ate babadde balina okukola nagiri egiri non-essential. Alina okukola essaawa 5 ne zifuuka 8 okusobola okuggusa emirimu mu kiseera kino ekya shutdown. Naye ng'olina okubasaasira nti mu Amerika buli lunaku lumu bwe ruti ennyonyi ezibuka nga zisimbula ku bisaawo mu buli lunaku ziri wakati w'emitwalo 8 n'emitwalo 10 buli lunaku olukya. Kati omuwendo gw'abakozi nga gukendedde mu kitongole ekyo bagambye abali non-essential bayimirire, naye ng'emirimu gyabwe nagyo girina okuggusibwa. Kati abakola egiri essential ne bakola egyabwe n'egiri non-essential ne kibaleetera obukoowu ne batandika n'okukola ensobi, era ensobi ezimu zibadde zitandise n'okulabika mu lwatu olw'obukoowu abakozi bano babadde beesangamu. Era ku lunaku olwokusatu ebibiina 3 ebikulu ebigatta abantu abakola emirimu egyetooloolera kubuuka kw'ennyonyi ne bafulumya ekiwandiiko ekikambwe. Muli ekitongole ekigatta abo abavunaanyizibwa ku mbuuka y'ennyonyi nga zisimbula, ne mbeeramu ekitongole ekibiina ekigatta abagoba b'ennyonyi zino, saako n'ekibiina ekigatta abo abaweereza mu nnyonyi, oyagala kacaayi, oyagala mmere n'ebirala. By'ebibiina 3: National Air Traffic Controllers Association, Airline Pilots Association ne Association of Flight Attendants. Mu kiwandiiko kyabwe bagambye nti tebasobola na kunnyonnyola katyabaga ke balimu mu kiseera kino olwa shutdown okubanga abakozi be balina batono naye ng'emirimu tegikendedde. Era naga nti kino kiteeka obulamu bw'abantu bonna abatambulira mu nnyonyi mu Amerika mu kiseera kino mu katyabaga. Ne bagattako nti kino tebakirabanga kyakoze byafaayo. It is unprecedented. Kati kitegeeza nti mu mbeera eno singa wabaddewo akabenje konna akagwa, Trump abadde talina ngeri gy'ayinza kavaamu. Amerika balina enjogera yatandika ne President Harry S. Truman nti the buck stops with you. Nolwekyo President Trump yadde akatobagira akabaddemu n'aba-DP naye nga ye chief executive ow'ensi eyitibwa Amerika byonna bigwera ku ye. The buck stops with you nga Truman bwe yayogeranga. Nolwekyo mu mbeera eyo ekibiina ekigatta abo abaweereza mu nnyonyi ba flight attendants, president waakyo Sir Nelson ye yabadde amaze n'okulaalika nti bagenda mu kwekalakaasa mu kifo ky'okkolera mu mbeera eyo ey'obunkeeke eteeka n'obulamu bwabwe mu katyabaga nga bo balangiridde. Eri statement esooka gye nkunyonyoddeko ebibiina 3 byagifulumiriza wamu, naye kyo kino ekya Association of Flight Attendants oluvannyuma ne kifulumya na statement yaakyo kyokka nti ngaffe tuteekateeka na kwekalakaasa tuteeke wansi ebikola. N'olwekyo Amerika ebadde egenda kwolekera ekiseera ekizibu naddala President Donald J. Trump
nga nabano basazeewo okuteeka wansi ebikola. Kati teebereza ennyonyi ziri zonna ezibuuka zibadde zigenda kukola zitya 800 buli lunaku nga zisimbula, nga bano basazeewo okuteeka wansi ebikola. Ndowooza olaba lwaki Trump asindikiriziddwa ku kisenge n'atuuka okupondooka, yadde tayagala kukkiriza nti kuno kupondooka, naye ng'ekyamazima yapondoose ku bigambo by'abadde ayogera mu nnaku 35 eziyise. Kubanga ekyo ekitongole kaakati yadde yayimiriza abakozi abalinaana essential, naye olw'okulwawo nga tebadda ku mirimu, ate n'emirimu egiri essential egyo egitasobola kwewalika nagyo gibadde gitandise okukosebwa obutereevu. B'ofiisa abalala abakoseddwa mu nnaku zino 35 be baba bakolera ekitongole ekikesi mu America ekiyitibwa Federal Bureau of Investigation FBI. Bano ebikozesebwa bingi n'ensimbi ezitambuza emirimu gyabwe, mafuta n'ebirala bibadde bikendeera buli lunaku olukya. Era bano abakozi nabo balina ekibiina ekibagatta ekiyitibwa FBI Agents Association. Omukulembeze waakyo Thomas O'Connor yafulumya statement masekati ga wiiki eno n'aga nti the resources available to support the work of FBI agents are currently stretched to the breaking point and are dwindling day by day. Tibuli lunaku olukya ensimbi n'ebintu bye bakozesa byonna bikendedde. Era alipoota eyafulumiziddwa endala mu FBI n'eraga nti shutdown eno olw'ebikozesebwa okendeera ekosezza okunoonyereza ku buzzi bw'emisango saako n'abo n'okulwanyisa ebikolwa eby'ekitujju. Kakati era kitegeeza nti mu mbeera eyo nga n'alipooti emaze okufuluma eya FBI eraga engeri gye bakoseddwa, singa omuntu yeetulisirizaako bo mu banatta abantu mu Amerika mu kiseera kino, era abadde agenda okunenyezebwa, abadde agenda kubeera President Trump, kubanga bano babadde bamaze n'okukyogera mu lwatu nti okunoonyereza ku butujju, counter terrorism, kyekimu ku ebyo bibadde bikozeseddwa, nga bakitadde namu alipoota empandiike ey'ekitongole kino ekya FBI. Era akulira oli gwe njogeddeko Thomas O'Connor akulira kibiina ekigatta abakozi mu FBI, naye ne director wa FBI yennyini naye yakangudde ku ddoboozi ku nsonga eno eya shutdown, n'aga nti emirimu gye gizingamye nga ssenkulu w'ekitongole kino olwa shutdown, n'olwekyo ng'asaba mukama we President Trump akole buli kisoboka okulaba nga shutdown eno eggwawo. Abakozi abalala abakoseddwa beebo abakola ogw'okukuuma ensalo za Amerika eziriraanye agayanja ago aganene. Emmere gye bakozesa ebadde ekendeeredde ddala, era nga mu bifo ebimu batandise n'okufuna emmere okuva ku bantu ba bulijjo ababakwatiddwa ekisa. Teebereza bano basirikale abakuuma obulamu bwa Amerika, naye nga ebyokulya byabwe kati batandise kubifuna kuva mu bazira kiseera. Omuduumizi w'amagye gano agakuuma ku nsalo eziri ku mazzi Admiral Carl Schurz mu kwogera kwe yagambye nti embeera eno gye balimu tesobola kukkirizika, it is unacceptable, bye bigambo by'omuduumizi w'amagye gano agakuuma ku nsalo za Amerika eziri ku mazzi. Era okusoomozebwa bano abalala kwe babadde beesanzeemu nti bakujja mu kitundu ky'obeera ne bakusindika ku nsalo ezo. Ebifo bino ebiriraanye embalama z'ennyanja amayumba ag'okupangisa ga bbeeyi nnyo, n'olwekyo gavumenti ya Amerika kyekola, ntegeeza federal government, ebiyina akasimbi keebateerayo ne bongereza ku zaabo okusobola okupangisa amayumba ago. Kati mu nnaku zino 35 ensimbi ezo babadde tebazifuna, kyokka ye Landlord tomunyumiza nti gavumenti ya Amerika eri mu shutdown gwe omusirikale asula mu nju eyo. Kakati era nabo babadde mu kukkuluma, naye be bakuuma obutebenkevu bwa Amerika. Be bamu kubataasa oba batangira n'abagwira Trump batayagala kujja mu Amerika abayita ku mazzi obutayingira Amerika, naye batadde mu mbeera ey'okusoomozebwa ey'ekika ekyo, kubanga kiyinza n'okubafuukira ekyangu okubagulirira, kubanga abamu ku bantu abakukusa abantu okubayingiza mu Amerika nga bava naddala mawanga ga Latin America bagagga eri amakampuni gaabwe manene, kuba baleeta abantu bangi ate babasolooza ensiima empitirivu. Bwe basanga abasirikale abali mu mbeera eyo, kyangu nnyo okubagulirira abantu ne bayingira mu Amerika, ate nga Trump agamba ekimuzimbisa ekisenge kutangira abantu abo kujja mu Amerika. N'olwekyo nakuno kubadde kusoomooza kunene nnyo eri President Donald J. Trump ku bakuumi abo. Ekitongole ekirala ekibadde kikoseddwa ennyo kyekyo ekivunaanyizibwa ku kukebera omutindo ogw'ebyokulya n'eddagala mu Amerika, bakiyita Food and Drug Administration, kubanga ekitongole ekyawamu ekikitwala kye kivunaanyizibwa ku by'obulimi, ye ministry nene
naye wansi waayo eba n'ebitongole ebirala bingi nga bw'oyinza okulaba nti wano olina minisitule y'ebyobulamu naye wansi waayo n'obeerayo n'ekitongole ekya National Drug Authority n'obeerayo ne National Medical Stores kyokka olina amalwaliro ga gavumenti n'ebitongole ebirala. Kakati na wano ekitongole ekitwala ebyobulimi obutonde bw'ensi n'ebirala nakyo ku bimu ku bitongole bye batwala mwe muli Food and Drug Administration kati ate kyekimu ku ebyo ebyakosebwa abakozi abasinga obungi ne balagirwa okudda eka olwa government shutdown eno. Ku lwokusatu Commissioner mu kitongole kino Scott Gottlieb yategeeza bannamawulire nti akaseera ke balimu kakusoomoozebwa era emirimu gyabwe tebasobola kugituukiriza nga balina kugikola. Era naawe ekyokulabirako nti kaakati waliwo ebyokulya nga Amerika balina n'okubyegendereza mu nnaku zino 35 omuzigo ebirime ne ebyokulya ebiva mu nnyanja kusingira ddala ebyennyanja. Naga nti ebyo byonna olw'okuba abakozi baffe baakendedde tetuyina bantu bamala kwekenneenya bintu ebyo byonna. Songa ensonga eno nkulu nnyo mu nsi nga Uganda eyinza obutabeera nkulu, mu Amerika eno nkulu nnyo kubanga mu Amerika bwe boogera ku kigambo food security bo tebategeeza mmere kuba nti temala. Mu mawanga agaakula emmere emala Amerika erima emmere egimala netunda mu mawanga nga Japan n'amawanga amala n'okugaba n'egaba mmere gye tufuna nga wano mu World Food Program nyingi eva mu Amerika. N'olwekyo ekyobungi bw'emmere si nsonga. N'olwekyo bo bwe boogera ku food security essira libeera ku food safety. Emmere gye tulya tetulwaza birwadde, tetuleeta mugejjo gusukkiridde Amerika kye bayita obesity kubanga obwo buzibu bunene nnyo. Osanga omuntu nga bamuvuga mu kagaali mu Amerika nga talina bulwadde bulala okuggyako omugejjo. Kakati ekitongole kino ekya FD obumu ku buvunaanyizibwa bwakyo kula nti ebirime emmere ekoleddwa nga eyise mafakitole neetayise eyo ng'evudde ennyaanya zivudde butereevu mu nnimiro byonna bikebera okula nti biri ku mutindo tebigootaanyiziddwa oba tebikyankalanyiziddwa kukyusa mubiri gwa muntu. Kati ekitongole ekivunaanyizibwa ku ekyo kikugamba nti akaseera ke tulimu kazibu kukakasa nti omutindo ogwo gwegwo ogusaanidde. Katuumulemu katono tudde ku nsonga eyo. Katonyeze bbiri famma emanduso 89.2 FM. African ne Diamonds Ensemble bafundikira omuzannyo nnyonta ku weekend eno ku Back Valley Theatre. Weekend eja baromantic be baliyo eno Free Diamond Combination era z'omutindo gw'emizannyo mu Uganda ennyonta gunyuma jengwenyumira bisekire bigayisi bya Back Valley jangola b'omuzannyo ddala aromantic bwevaawo ate olwo Star Parade ekomyewo omuzannyo gw'ekyasa enkambo mu ndege Reloaded okuva nga 16 February jangu tusiimula ennyonta ffenna weekend eno Saturday ne Sunday. Endege za Back Valley Theatre za bulijjo biwagidwa Hardware World, Digit Vehicle Tracking, Marius Cargo, Cheap Hardware, High Point Furniture, B24 Television ne Delta TV. Tukole! Lady Tita kusako kubinuka Masejjere Concert nga lumu February ali kalenda matching eshinzo omutwalo gumu nga 2 February Kalisizo Sport Highway M15 nga 3 February Highway Totale Masaka olunga 14 February ku Valentine's Day ali Cruise Gardens Echengera shilingi omutwalo gumu. Abayimbi benne bonna ne bajja kuleeta obwana bu nzatagula tips tambini na Masejjere kubinuka Masejjere Concert ewagiddwa Jabasa Fama PBS Telefina JJ Sounds Club Tavern Kit Nice Curry Powder Bakalas Restaurant Big Booster Excel Vocational Center Ebombo Kalule kubinuka Masejjere Concert. Omuzadde onoonya essomero lya siniya amasomero ga Kinaawa High Schools ky'ekyokuddamu nkyo ga mulembe gali ku mutindo ogwa waggulu ate nga n'abasomesa batendeke ddala ng'abawala n'abalenzi ate nga basomesa ebya sayansi eddiini n'ebyemizannyo balina amatabi 3 ery'ekyengera era ng'okubafuna okuba ku nooti 7 nooti 3 88 42 91 waliwo ery'ekawempe ng'okuba ku nooti 7 nooti 1 03 992 n'ery'ekasangati ku nooti 7 nooti 3 49 15 leeta omwana wo mu Kinaawa High Schools. Omwoleso gwa CBS Sports agutuuse n'ebinnonogo by'enkulaakulana ekyeya kyakukosa obusaanyi bukuli bubi oba obutale bw'ebintu byo tebulabika jangu ewankolokoko omwaka guno okufuna okuwabulwa okuva mu bakugu tutaddewo Animal and Plant Clinics munabuuliza ebibuuzo byonna ebikulemesa ennunda n'ennima ereeta amagoba jangu olabe pampu ezifuuyira ennimiro mu kyeya ate oweebwe n'amagezi ku kukuŋŋaanya mukoka omukozese mu kyeya omwoleso gwa CBS Sports agutuuse n'ebinnonogo by'enkulaakulana mu kisaawe ewankolokoko
gutandika nga 16 okutuuka nga 23 ogwokuna 2019 era nga gutegekebwa Kyabasa Famma nga guwagiddwa MTK, Pikoko Paints, Insurance Regulatory Authority of Uganda, CBS Event wamu ne BBS Telefina. Oli ku Manduso oli wakati mu program Kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu, ebirime n'ebisolo. Basangibwa ku MTK Building ku Nassa Road ne Nile Fishing Company abakutuusaako yingini z'amaato ez'omunebbe ne pikipiki za Yamaha. Ampuliriza webale nnyo bale ddala obutava ku Radio Manduso 89.2 radio y'abavubuka ab'omulemo Mutebi cyali mu program Kalabalaba. DEO Kalungu David Bale webale nnyo okubeera ku CBS FM. Sebunza Jackson mutabani olina kisunga eyo webale nnyo bale ddala okwekuumira ku CBS FM. Saddam Gairo wa People's Progressive Party n'abuuza nti can Congress veto the power of President to declare state of emergency? Nedda ssebo. Kikyula ki Trump akyewaaniramu nti nnyina obuyinza okulangirira state of emergency nga siyise mu Congress. N'olwekyo n'agamba nti temunkema kutuuka awo. Ekisoboka kyokka ku nsonga ya state of emergency kugenda mu kooti. Ekkubo bannabyabufuzi awo libayina bw'akwata eki kya state of emergency kya kooti. Nejjukira nti bwe kigwera tugeze mu kooti ensukulumu kati Trump alinayo ba conservatives 5 abakkiriza nti obuyinza bwa president bumulekerwa guse emirimu gye. Era ekyo twakiraba nga bakunya n'omulamuzi Brett Kavanaugh ekyakikiririza mu president yalekebwa akola emirimu gye nga president. Noga nti if it can't, what are the likely consequences if he declares a state of emergency? Ekiyinza okuddako kyekyo singa agirangirira nsuubira nti kwagala butayagala ojja kulaba emisango mingi mu kooti ng'abantu bawakanya Trump ku nsonga eyo. Naga nti ye Kanala Moses kansala mu municipal y'Emakindye Ssaabagabo noga nti ekibuzo kyange kiri nti omukyala Kaddugale yavuddeyo okuvuganya ku president mu America tolowooza ye yaleetedde Trump okutya ebiyinza okudirira. Ndowooza ensonga zino zende mu kunnyonnyola nsonga nkulu nnyo kuba zikwata ku balonzi ba Trump obutereevu. Ekyokuvaayo kw'omukyalo ono Senator Kamala Harris ndowooza gwoyogerako kuba ye muddugavu kwaba balangiridde nti baakuvuganya. Tekinatuuka Trump kumutiisa kutuuka ku ddaala lino. Naye zino ensonga zende mu kwogerako ezikwata ku Bamerika aba bulijjo obutereevu abatali mu byabufuzi ze zaamuwaliriza okukomya embeera eno ey'akazigizigi Amerika keebaddemu okuva ng'ennaku z'omwezi 22 December. Onaga nti nagamba atya nze bakyayita Samuel kwe tuli tuwuliriza tuli eno mitala w'amayanja naye tutubuulidde ensi ki gy'olimu naye webale nnyo webalire ddala okuwuliriza gy'oli ne banno emitala w'amayanja eyo naye simu yo ndowooza erabika ya Amerika. Webale nnyo webale ddala obutava ku CBS naye emitala w'amayanja gy'oli. Onaga nti yenze Sentongo Sadiq tuli wano ekibonzi Betelehemu tutumbudde mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate onaga nti yenze Kabuladda Isaac ndi wano Riyadh Saudi Arabia webale kuwuliriza n'ekibuzo ky'obuza tekiri ku mulamwa gwa leero bwe naakigendamu program ejja kukwata kuba eddala ate ng'obudde bwe tulina wano butono niye webale nnyo okuwuliriza ne banno bomuli Saudi Arabia. Onaga nti yenze kansala Bukenya Mahadi Munamakindye eriyo abavuganya Trump abayinza okuba emabega w'abakozi. Abavuganya Trump webali abakalangirira ndoza kati baweze ne 10 abaagala okukwata bendera y'ekibiina kya DP naye tebalina bwe bakwataganira n'abakozi ensonga zaabwe ze batadde mu ddiiro oziwulira nga bwenzi nnyonnyola zi legitimate zeeyogerera zokka tezeetaaga munnabyabufuzi kuba kumamu omuliro. Obaka kanjira mbukomyawo naye mbeebaza mwenna obaka bwe mutuweereza enkya ya leero mu programu eno tugenda mu kuwummula mbadde nkunnyonnyola nti ekimu ku bitongole ekikoseddwa ennyo Food and Drug Administration FDA era nga nkunnyonnyedde nti Abamerika boogera ku food security bo essira baliteeka ku food safety emmere eyo gye tunaalya enaatukola etya etuleka mu bulamu obulungi okwewala emmere n'abaleetera ebirwadde ebyo nga kookolo omugejjo ogusukkiridde n'ebirala. Ffe no mawanga agakyakula bwe twogera food security tutegeeza food sufficiency kubanga tukyalina abantu abafa enjala. Nolwekyo buli twogera food security essira libeera ku Uganda eyina emmere emala abantu betteesa obutafa njala abantu b'Ekaramoja obutafa njala. Tetunatuuka ku ddaala lya food safety kubanga ne gye tulina bwe batetumala nga wakyaliwo abantu abasobola okulya enkuyege mu sizoni emu awo oba tonatuuka ku mutendera gwa kusasira ku food safety.
kati bo bali eddala ko bali lya food safety n'olwekyo ekitongole ekyekenneenya safety eyo bwe kiba kimaze okutegeeza mu lwatu nti kiri mu katyabaga otegeera okusoomozebwa Trump kwabaddemu ennaku 35 we zaaweredde. Kati abakozi abalala abakoseddwa beebo abakolera ekitongole kya National Park Service. Bano bavunaanyizibwa ku bifo byonna ebikuumirwamu ebisolo mu ggwanga erya Amerika. Era ebifo ebyo newankubadde bisangibwa mu masaza ag'enjawulo, gavumenti ya Amerika ye Washington DC giyite federal government yebivunaanyizibwako obutereevu. Kakati abakozi abo abasinga obungi mu kitongole kino batwalibwa nti bali non-essential kuba endowooza eriwo eri nti bw'otalambula bisolo ofa tofa, osobola okugumiikiriza n'olambula omwaka oguddako. So ekyo kitwalibwa nti kiri non-essential. Kati kyekimu ku bitongole byasinga okukosebwa nti abakozi bangi balagirwa okudda eka. Kati bwe badda eka kusoomoozebwa kya Amerika kwe yeesanzeemu nti ebimu ku bifo bino byesanze nga birina n'okuggalawo, ebirala ebisigadde nga biggudde naye obuweereza bwe batuusa ku bantu butono ddala. Ekyokulabirako okulambula ekkuumiro ly'ebisolo liba linene, ebikolebwayo bingi mu bifo ebyo mu Amerika ababirambudde bakimanyi. Osobola okufuna obuzibu oli ku nsozi eyo waggulu. Kati bw'ofuna obuzibu abalina okuyamba bangi ku bo beebo abatali ku mirimu. Era okunoonyeza kw'olupapula oluyitibwa Washington Post kulaga nti mu nnaku 35 waliwo abantu 7 abafiiridde mu National Parks zino mu Amerika oba oliawo nga tebandifudde singa basobola okufuna obuyambi amangu nga beekubidde enduulu nti okugulu kwange kumenyese kinguddeko kino, entunnunsi zinkubidde wano, ani ajja okuyamba mu kiseera ekitono. Bantu 7 be bafudde. Ogwo omuwendo tegubeera mutono mu mawanga ago, abantu 7 okufa nga bakiteeka ku shutdown. Ekirala bw'ogenda mu kkuumiro ly'ebisolo ng'eriyitibwa Joshua Tree, bwe twogerera olw'okuba abakozi abalambula abamenyi b'amateeka mu kifo kino babadde bakenderedde ddala nga tebasobola kumalawo mirimu giriwo, abamenyi b'amateeka bagufudde mugano ne batandika okusala emiti okugyamu embaawo n'okukola ebirala mu Joshua Tree National Park eyo. Kaakati okunakusoomoozebwa kunene nti shutdown ne bw'ogiggalawo emiti egitemeddwa tegigenda kukulira mu myaka 2 giddewo olwabali abagitemye mu kaseera kano nga bannabyabufuzi balemeddwa okukkaanya. Ekitongole ekirala ekikoseddwa kyenjagala okukoonako kyekyo ekya National Oceanic and Atmospheric Administration. Kino kivunaanyizibwa ku kulondoola emiyaga egyo eminene nga hurricane n'emirala. Emiyaga egyo gijja ne gisitula amazzi ne gayingira ebibuga ne babyera ne bitta abantu, emiyaga egyo ne gimenya amayumba. Amasaza agasinga okukosebwa oyina amasaza nga Louisiana, amasaza nga Florida, amasaza nga New Mexico agaliraanya agayanja ago gatera nnyo okukosebwa. Kakati bwe gakosebwa obuvunaanyizibwa bw'ekitongole kino ekisooka nga bakwatagana na kiri ekivunaanyiza ku nteebereza y'obudde kwe kumanya emiyaga gino giyinza kugwa mu biseera ki, ginajja n'amaanyi ki eginajja omwaka guno, era tuyinza kugyerinda tutya. Wabeerawo okwegezaamu singa amazzi gajja mu kibuga New Orleans mu ssaza ery'e Louisiana nga bwe gatera okukola ne gayitamu, abantu tuyinza kubataasa tutya embeera eyo ey'okwegezaamu. Kati ekitongole kyasazeewo okwongezaayo okuteekateeka okwo kubanga abakozi abasinga obungi basindikibwa awaka ng'ennaku z'omwezi 22 mu mwezi ogw'Ekumi omwaka oguwedde. So ng'emiyaga gino bwe gijja gibakosa nnyo. Miyaga tugiwuliddeko emiyaga nga Irma, emiyaga nga Katrina, Harvey, Maria, Michael. Mu 2005 omuyaga gwa Katrina mu Amerika gwatta abantu 108 abasigala nga babundabunda tobala. Omuyaga ogwa Maria mu 2017 mu kitundu eky'e Puerto Rico gwatta abantu abasoba mu 3,000. Puerto Rico kyekimu kibadde kitundu kya Amerika okuva mu mwaka 1917 naye si ssaza, kitundu territory naye si state. So Amerika efugayo mu mbeera eyo, tebalina rights nga abantu abali masaza amalala gye balina, naye nga batwalibwa nti B'Amerika. Abantu abasangibwa Puerto Rico bayitibwa American citizens okuva 1917 era baakubadda n'akalulu okufuuka essaza ery'ataano mu erimu mu Amerika, naye emisoso emirala gye balina okuyitamu gikyalemye okuguka bafuuka essaza ery'ataano mu erimu eri Amerika. N'olwekyo Puerto Rico omuyaga ogwa Maria gwabagoya mu mwaka ogw'2017 abantu abasoba mu 3,000 ne bafa.
kakati emiyaga ago gemaanyi gaajo era abantu abava mu masaza ago ag'enjawulo bwe bawulanga ekitongole kya National Oceanic and Atmospheric Administration kigamba nti enteekateeka zaffe tuzongezaayo kuba kusoomozebwa kunene so nga amasaza mangi gano gaalonda Donald J. Trump agakosebwa ekyokulabirako essaza ly'e Louisiana lyalonda Donald J. Trump kati bwe babanga abantu mu ssaza eryo bali mu bweraliikirivu otegeera kyekitegeeza eri Donald Trump ng'ateekateeka okuvuganya ku kisanja ekyokubiri kuba pulezidenti bwa Amerika. Abalala abakoseddwa byebifo awali ebijjukizo ebya Amerika. Ebifo ebyo nabyo byakoseddwa kubanga gavumenti ya Amerika yawo mu federal government yebivunaanyizibwako okusasula ababiyooyoota abalambuza abantu ku bifo ebyo n'ebirala. Kati bingi ku bino abakozi abo be baalagirwa okudda eka. Kati ebibuga ebimu byo ne bisalawo okwekolamu emirimu n'amasaza agamu ekyokulabirako mu ssaza ly'e New York gavana waayo munaddipi Andrew Cuomo kye yakoze kwe kuteekawo $6.7 eza dola za Amerika ze zikozesebwa buli lunaku okuyooyoota n'okulabirira ekijjukizo ekiyitibwa Statue of Liberty n'ekizinga eky'e Ellis okukitwalira awamu. Ampuliriza atamanyi bukulu bwa Statue of Liberty Abafalansa bayambako mu lutalo olw'ekiyeekera oba olw'ameenunula olwanunula Amerika ne yeerangirira ng'ensi yeetengeredde nga nnya Julayi 1776. Bwe bamaliriza ebyo ne baddayo ewaabwe oluvannyuma baabumba ekibumbe ng'ekibumbe ekyo kibajjukiza buwanguzi bwe baatuukako nga Amerika efuuse ensi yeetengeredde yeekutudde tekyalitwale lya Bungereza ne bakiwa Abangereza kye bayita Statue of Liberty. N'olwekyo kifo kya byafaayo kiraba okuva eri Abafalansa eri Abamerika nti ng'oggyeko okubayambako mu lutalo ate baabawa n'ekirabo ekibayozaayoza olw'ebyo baali batuuseeko era kiriko ebyafaayo bingi nsobola okukikolako puroguramu namba 1 eyakalabalaba Statue of Liberty. Kati Abamerika buli lunaku olukya beeyiwa ku kifo kino okujja okukirambula okuva mu masaza ag'enjawulo kuba Amerika bw'ogyogera ngensi kumpi semazinga. Kati abantu bava ebule n'ebweya Abamerika okujja okulambula ekifo kino. Kati olw'abakozi abakiyooyoota abaali baasindikibwa mu kuwummula kasasiro n'ebirala byali bijjudde nga bigenda na kuvaamu bulabe. Kati Governor Andrew Cuomo kwe kusalawo nti ku nsimbi ez'essaza lino nga bannabyafuzi Washington DC bakyayina ebizibu byabwe ffe katuyingirewo budget tugiteekawo buli lunaku $6.5 ze tusaasaanya okulaba nti ekifo ekyo kisigala mu mbeera ennungi nga kikozesebwa nga bwe kibadde kikozesebwa nga tunagenda mu shutdown ng'ennaku z'omwezi 22 December. Ampuliriza katugende mu kuwummula bwe tunadda ate twongere okutunuulira ensonga eno. 89 katonyeze 2 famma emanduso shambasa Ochawuliriza program Kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo. 89.2 FM. Abafikidde mwenna abagala okukukuba ako abatannakulabaterikulangirira kulala kwonna dekabusa akoma weekend eno Lwomukaga nga 26 ne ku Sunday nga 27 saawa emu yennyini ng'ekimanyi kibwa n'amenvu Ebons baduumirwa Dr. Bosa ate bakayimbira Antu Benon Kibuka wabula ku Lwomukaga nga 26 ne ku Sunday nga 27 ba Ebons bajja kusookera mu dekabusa ate balyoke beegatte ku ba Golden Band ekira mu Zebra Sport ne Lugazi Sawe yo Ebony Tuesday music tatal yali nyo kulirwako Uli kumanduso Chabasa Fama ne program Kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo basangibwa ku MTK Building ku Nassa Road ne Nile Fishing Company abakutuusaako yinjini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha. Ampuliriza tugguse mu kitundu kyaffe ekisembayo kya programu eno enkya leero Gerald Kaddu obuuzizza nti abakozi ba gavumenti emitwalo 8 ababadde batasasulwa banaaliyirirwa awo wenatandikidde. Donald Trump yakakasiza ensimbi ezo bagenda kuzibawa. Oyinza okuba watandise kikeerezo okutuuliriza Ssentongo Yakubu noga nti nze ng'omuwagizi wa Trump
ensonga z'ekisenge kati olwo ziwedde. Has Trump lost the world battle? Sirowooza nti olutalo luno lwawedde, kubanga yemu ku nsonga enkulu esobola okuzza Trump engulu mu kalulu akaddako ba conservatives abamuwagira. Ekisenge kino bw'atakitandikako okubasaba ekisanja ekyokubiri kujja kuba kusoomoozebwa kunene nnyo. N'olwekyo olutalo sirowooza nti lwawedde, kikirwakula nti n'akalembereza kano ka wiiki 3 zokka 15 February tuyinza okuddayo mu mbeera y'emu. Obubaka bwammwe bungi nnyo ddala. Onaga nti yenze Simbwa Joseph mu ddwaniro kwendi mpuliriza St. Peter Istanbul agamba tuwuliriza, webale nnyo, webalire ddala. Onaga nti yenze Mugambwa Lawrence Katerega ndi wane Durban KwaZulu Natal Smith Street, tuli ku Smith Street mu Durban tutumbudde. Ntumira ne ku bazadde bange ekiziba kochi Rakai, mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza ne bazadde bo botumidde eri ekiziba kochi n'abe Durban yawo ku Smith Street batulabire mu saze eri KwaZulu Natal mu ggwanga lya South Africa. N'abalala mwenna abali ku programu eno twongera okubebaza. Mukuwumbawumba nja tutunulire ebimu ku bifo n'abantu abalala abakoseddwa ekituusiza Trump ogamba nti shutdown kanjira njiyimiriza. Bannasayansi abakola emirimu egy'okunoonyereza mu bitongole bya gavumenti nabo shutdown ene bakosezza nnyo mu nnaku zino 35. Ekyokulabirako National Science Foundation ebifo we bagezeseza ebintu bye bali mu kunoonyerezaako ebimu ku byo emirimu gyesaze ebitundu kumpi 5 ku buli 100, ebifo ebirala ne babiggalawo n'okubiggala lwa shutdown eno, ensimbi n'ebikozesebwa nga teziriiwo. Bw'ogenda mu kitongole ekinoonyereza mu bwengula ekya NASA nakyo kyakoseddwa. Ekyokulabirako abakozi baakyo bangi bali mu 10 abakola okunoonyereza enkya n'eggulu, ababadde bateekateeka okwanja okunoonyereza kwabwe mu lukuŋŋaana olw'amaanyi olusinga obunene mu abo abanoonyereza mu bwengula mu ggwanga erya Amerika. Olukuŋŋaana olusinga obunene olw'omwaka guno omukisa ogwo gwagenze, kuba oyina okusooka n'oweerezaayo endagiriro ng'olaga ky'oteekateeka okwanjula, kye bayita presentation. Kakati ne kikkirizibwa olukuŋŋaana lugenda okutuuka ng'olina ky'ogenda okwanja kikubaganyizibweko ebirowoozo. Kati bangi ku bano olw'okuba tewabadde ensimbi zikola ebyo mu nnaku zino 35, obudde bwabayiseeko ababadde bagenda okwanja okunoonyereza kwabwe mu lukuŋŋaana olwo olukwata ku by'okunoonyereza mu bwengula. N'olwekyo bannasayansi nabo mu ngeri emu oba endala olaba shutdown eno bwe bakosezza. Bw'ova kwabo ng'era tukyali ku kitongole ekya NASA, ekyuma ekimu ku ebyo eby'amaanyi kye balina ekiketta mu bwengula ekyatongozebwa mu mwaka gwa 1990 ekiyitibwa Hubble Space Telescope kyafa ku ntandikwa ya wiiki eno. Kibadde kisaale nnyo mu buvumbuzi obw'enjawulo abannasa bwe batuuseeko mu myaka 29 egiyise. Kakati kyafa, naye abayina okukiddaabiriza be bamu ku bakozi abatabadde ku mirimu mu nnaku zino 35. Jjukira Amerika bettunka nabo mu by'okunoonyereza n'okuketta obwengula bo tebatudde era babadde bakola mu nnaku zino 35. Kakati okwo nako kubadde kusoomoozebwa kunene nnyo eri Donald J. Trump ng'oggyeko na bino ensonga z'ebyobufuzi, okwo nako kusoomoozebwa kunene nnyo. Awalala awabadde okusoomoozebwa be bantu abagwa mu mawanga gano gannansangwa. Bakyerupe be bajja obuzzi mu Amerika, naye waliyo bannansangwa aba Amerika abagwa mu kye bayita native tribes, amawanga go mangi nnyo. Abantu abo bangi ku bo battibwa naye abamu ne basigalawo. Mu Amerika gye bali batono nnyo we twogerera. Amerika abazungu baatuuka ne bakkiriza nti twazze ebikolobero, twakola ebikolobero ne tutulugunya abantu abo bangi ku bo ne tubatta. Kati bwe twamala okukola ebikolobero ebyo, abantu bano abali mu mbeera embi tulina okubaliyirira. Nsonga nkulu kyekirwakyola nti ku mulundi guno mu kulonda okwabaddeyo mu Novemba omwaka ogwedde, abakyala babiri Sharice Davids ne Deb Haaland bwe bawangudde okufuuka abaka mu Kongresi ya Amerika, kyakoze amawulire nti be bakyala bannansangwa ba Amerika abasoose okuyingira mu Kongresi ya Amerika mu demokrasi ow'emyaka 12. Sharice Davids ava mu ggwanga ery'aba Ho-Chunk Nation ate nga Deb Haaland eggwanga lye ly'abalaguna. Be bakyala bannansangwa abasoose okuyingira Kongresi ya Amerika mu demokrasi wa myaka 12. N'olwekyo Amerika ye yakkiriza okubawa ku nsimbi ez'emmere abo abateesobola n'obujjanjabi obw'obwereere
bye batawa kyerupe ne bano ba natives babibawa. Kakati shutdown yene ebakoseza kubanga bino babadde tebasobola kubifuna mu nnaku zino 35. Era abasinze okukosebwa be babayitibwa bakipewa abasangibwa mu ssaza ly'e Michigan. Banavajo nabo bakoseddwa nnyo mu ssaza ly'e New Mexico, Arizona ne Utah. Ate jjukira ng'essaza ly'e Arizona ne Utah masaza agalonde nnyo Republican Party era gawagira ne Donald Trump mu kulonda kwa 2016. Kakati amasaza Arizona, Utah bw'ogakosa ne Michigan nga gabadde gago ba natives bano ne banyigirizibwa, naawe obeera n'okusoomoozebwa ku ddaala ery'ebyobufuzi mu kulonda okujja. Ensonga gye njagala okusembyayo ekwata ku balimi mu Amerika. Nagambye nti ekitongole eky'ebyobulimi kye kimu ku ebyo ebyakoseddwa, eri bwe mbadde njogera ku kitongole ekivunaanyizibwa ku kwekebejja omutindo gw'ebyokulya. Kaakati n'abalimi obutereevu baakoseddwa kubanga omulimi wa Amerika ndowooza mu nsi yonna yasinga okukwatibwa ng'ekyatika. Ebbeeyi bwegwa ey'ebirime gavumenti erina weemutaasiza kubanga gavumenti eteeka kye bayita subsidies mu makampuni aga insurance. Omulimi ne gabanga singa ebbeeyi egwa oba ekirwadde ne kigwa mu bisolo bye era asigala ng'afuna ebbeeyi gye yatandikirako. Bw'oba wali olima kasooli ku ntandikwa ng'ebbeeyi yali bweti, ye bbeeyi gy'olina okufuna. Singa ebbeeyi ekyukako, insurance company zino gavumenti zeeteekamu ssente zirina okuliyirira. Tekomaawo neebateerawo bubanka obutonotono, microfinance institutions, okuwola abalimi obutereevu, naye ng'ensimbi ze babawa looni teringa gwe bawola ogenda okusuubula e Dubai. Looni eyo bagikuwa nga bakimanyi ebbeeyi esobola oggwa, era bagikuwa nga bamanyi nti kasooli tosimba leero n'okungula nkya, n'olwekyo tebatandikirawo nkeera okubala amagoba. Kati omulimu wa Amerika kye bakola nti n'okuvuganya naye katale k'ensi yonna okusoomoozebwa oba nakunene nnyo kubanga ye gavumenti emulera bweti okuva ku ntandikwa okutuuka ku ddaala erisembayo. Lumu nali mbuuza omusajja Scott Bulling yali akola mu crop insurance mu Oklahoma eyo nti lwaki abalimi gavumenti ebateekamu ssente empitirivu. Naga nti Amerika bw'eba super power bw'etateeka nsimbi mu balimi nabo ne babivaako, amawanga agatuwa ebyokulya gasobola okutufuga nga abaddu nga gagaba bwe mutakola kino tetujja kubawa mmere. Zi Brazil za Argentina zisobola obateeka ku bunkenke. N'olwekyo kikakata ku gavumenti ya Amerika okuteeka ensimbi mu mmere abantu bagirime wabenga tewali muntu yenna asobola kubateeka ku bunkenke, holding hostage, nti akutadde ku bunkenke gwa Amerika bw'otatukola kino tetukuwa mmere. Kyekyo lwaki abantu abalima bali wakati w'ebitundu 2 ne 5 ku buli 100, naye emmere gye balima emala Abamerika ne batunda n'ebweru ne batugabira nako mu World Food Program. Kakati abalimi abo Amerika ebawa ensimbi mpitirivu ez'okubawola ku magoba amatonotono. Ate Trump yayongera okukigumiza juzi mu lutalo lwe olw'ebyenfuna lwe yaggulawo ne China. N'agamba abalimi n'ensimbi ngenda kuzibongeza, naye nkukakasa nti mu nnaku 35 eziyise buli ataddeyo okusaba ku okufuna ensimbi ezo abadde tasobola kuzifuna omulimi. Kyokka abalimi bano ampuliriza atakimanyi amasaza ge basinga okuvaamu ge gaba conservatives abawagira Donald J. Trump. Amasaza nga Oklahoma, amasaza nga Texas, amasaza nga Arkansas, amasaza nga Ohio. Ago ge masaza agawagira Republican Party. Ye wava abalimi be balimi abadde tebasobola kufuna ssente ezo ez'okwewola ku magoba amatono nga zibaweebwa gavumenti ya Amerika olwa shutdown eno. Kati ebyo byonna bw'obigatta, Trump mu buli mbeera abadde ayina okupondooka arabe ekirala kyayinza okukola mu wiiki zino 3, naye ng'ebyo bizzeemu okukola. Ampuliriza omulungi tetugenda kusukkawo wano. Nkwagaliza ekiseera ekirungi. 89 katonyeze 2 Chabasa Mao emanduso ku simu yo, mu motoka yo na buli woli. Weebale kuwuliriza 89 katonyeze 2 Chabasa Mao emanduso, radio y'abavubuka b'omulembe Omutebi. Okuva mu kitongole ky'amawulire ekisinga obunene mu ggwanga kya CBS FM 89